Leo nakazanyo kafa kabingwa mabingwa na kuja mwezi 3 mwezi gwa kasambula 2023 sawa zili nyanda dakika 14 nze James Ntambi era ndire banange ngabuli jo bagala peace diano wali Rajab kana kulia wali ne guest musoyi honorable Kayemba Solo mubaka ate minister mu government erinzo by'emizannyo engeri je guli mukolo mukuru nyoti gwa by'emizannyo twagale tulete minister w'ebyemizannyo mu government erinze so boto tugenda okutambula olwaleero waliwo nsubuga Joseph Capex yali mu byuma ebisolo by'owulire ebikaabe bimu ye yabikaaba ate kati yabizannya Steven Birunda naye wali mu kugawo ubonero yatuuse dda ate ne bannaffe abadigito bonna we bali Sabulu wali MK Musa wali bagezaako okutambuza emirimu nga bagina okutambula naye abamegganyi bonna bayingiddewo era abatudde mu studios waliwo Zirimenya John muwagizi wa ttiimu ya Chelsea Vipers waliwo Ntege Salimu wa Kiso Giants Uganda Cranes Sekabira Richard Express Manio ne Mukwaya Faizo Vipers Arsenal ne Kabugo Eric Chelsea Vipers Diego Philip Uganda Cranes ne Man United ate ne Matovu Juma muwagizi wa ttiimu ya Villa ne Man United abo tulina bo olwaleero bali musanvu biri munda ajja kuba atuwulira tuyisawo bameka tusuula bameka abalina okutulira omwaka ogujja amateeka ebyakyuse bitono nnyo tulina ekibuuzo kya bonus tekiriiwo era omumegganyi ojja kutandika n'akabonero kamu ekya bonus twatudde ne tukijjawo nga kyavudde ku Bukenya Majidu omwaka oguwedde nolwe twakiteekawo era Bukenya Majidu yabuukawo ne 0 so ku mulundi guno netugamba kyennyamiza omuntu okujja mu mpaka zino n'abuukawo ne 0 era tekigenda kuddamu kubaawo buli ali wano otandika n'akabonero n'olwekyo ekyokufuna 0 kyo tekigenda kubaawo naye amateeka amalala ge gamu olina sekonda 10 okuddamu ekibuuzo wulira nga bw'owuliriza ate ekibuuzo bakibuuza omulundi gumu tolonda oba towanika mukono nga munna akyali mu budde bwe oba omutaataaganya tusobola okujjako obonero ate bono bawakuŋŋanyiza edda n'olwekyo olina okugoberera amateeka ate n'okukuuma empisa twagala okwebaza bannaffe aba Njovu Estate Developers Limited eyo nno mukwano gwange kampani ntunzi ya ttaka ate nga balitunda n'okuligula mwemwemu ate oluvannyuma n'abamegganyi nabo bajja kujja boogera amannya gaabwe nejyavudde then ayogere ne ttiimu zawagira Capex teeka y'omuzindaalo guest musoyi ate atandike n'okubuuza ku bantu ba Kabaka sebulamusa ku bantu ba Kabaka mbalamusiza nnyo abawuliriza Emmanduso naddala Bingwa eno manyi Bingwa atadde Obuganda ne Uganda ku bunkenke abantu kwe bali bangi n'okutandikira ne waffe Bukoma Nsimbi by'ensibuka mbalamusiza nnyo bannange babale kuwuliriza n'Abaganda baffe gye nabaddeeyo nga tudde kasebwere waffe nga tutegeka emipiira gye twabadde nagyo nga bagala twesunze Bingwa ku mandi nembagala nange nja kubaayo era nkozesa omukisa guno okutegeeza abantu b'ekisojo olw'omukaaga tugenda kubaayo emipiira ebagala ya lunaku olamba okulondamu ttiimu bbiri ezigenda okusiikira Kisojo mu tonamenti ya constituency. Kale tweyanza nnyo tweyanzeege ndi mwetegefu era nga ngenda kusoyasoya abaana bano nabo bategeeri ki ekyandeese wano. Amiina ennene neddiyalira musa ku bantu ba Kabaka. Okay, kuchinana mwenda kataniza bile mando so the big 89.2 all the way kuva bili 5 nga tubawa Bingwa akazannyo ak'ebyemizannyo ko tayinza kusanga muwadde ebirumira tubasaba okutuwuliriza paka erinde tunamaliriza. Kale ne Rajab Salongo tubine wali weewaawo era naye kababuuzeeko mbalamusiza abatuwuliriza tubeesunze mu edition yaffe ya Bingwa amabingwa etandika olunaku olwaleero mbagaliza okuwuliriza okulungi kwatusuubira nti 2023 agenda kubeera wanjawulo bwe kiba nga kyapa kya ttaka kibanonye era mujja kuwulira omutindo nga gwa kyapa kya ttaka. Kale tweyanzeege tuli ku mikutu gyaffe gyamukwanira wala ku Facebook ojja kugenda ku CBS Emmanduso ku Twitter CBS FM Yugi ate ne ku YouTube CBS official channel oterevu ojja kuba otufuna bulungi nnyo Kamoga Swabulu wali ne MK Musa we bali ebagezaako okutambuza ebirimu nga bigiri njagala mu ddakiika 3 zokka abamegganyi ojja ku muzindaalo n'otubuulira amannya go ne gy'ovudde ne ttiimu zowagira nja kusooka n'omukulu ono amannya Diego Philip omuwagizi wa Manchester United ne Uganda Cranes nviiriddeko bwe bajja balamusizaako mwenna abatuwuliriza omulala amannya nze Matovu Juma nga ndi muwagizi wa Sports Club Villa ne Man United nviiriddeko nga Gabalole
omulala kumuzindaba amanya n'eddoboozi Ntege Salim muwagizi wa Soldiers ne Uganda Cranes nga nviiridde eggangu Busaabala. Zirimenya John Malobozi nviiridde mu Kyaddondo East era nga nze MP2B Kyaddondo East 26 ate era ye Executive President ku ttendekero lya Ssemunywa erya Buganda Royal Institute of Business and Technical Education. Mpagira Chelsea eno nga ttiimu esinga okunyiiza mu nsi yonna ate mpagira ne Vipers wano mu Uganda ngeno ttiimu esinga okuwa essanyu n'essuubi mu mupiira gwa Africa. Wangala nnyo Ssaabasajja. kale toyanze gomulala. Alright. Amanya n'eddoboozi Kabugo Eric nsinzidde Bwerenga Kawuku. Ndi muwagizi wa Charles ne Vipers. Abawagizi bange nkimanyi mutumbudde. Big up to you. Naye oviiridde Bwerenga so si gy'osinzidde. Kati oli ku Masengere mu studio za Kabaka. Okay sir. Omulala. Okay, amanya gange nze Sikabira Richard. Mbeera nabbigo n'essaawa zino okolera Busaabala gye mbeera. Bagira Man United ne Express. Kale. Erinnya Mukwaya Faizo okubeedde Kalungu mu Buddu bagira ne Vipers. Kale abo be bamegganyi baffe olunaku olwaleero bwe tugenda okutambula nabo era olw'obutale kadde konna tujja kusooka ne Zirimenya John agambye wa Chelsea ne Vipers. Namba 2 ajja kuba Kabugo Eric Vipers ne ttiimu y'abanaffe aba Chelsea. So nga ate namba 3 ajja kuba Buyego Philip Uganda Cranes ne ttiimu ya Man United. Tumulamu kati nnyo tujje ate n'omukontanyi asooka. Omutebi Kiyonga Isima agambye ewa Soldiers kwafiira. Tujja kusooka ne Zirimenya John Chelsea Vipers Rajab Kanaakulya waali agenda kumubuuza ebibuuzo 5 ebirokolo. Zirimenya John. Yes sir. Chelsea ne Vipers ze ttiimu kwofiira. Yes sir. Walanyiza wano njaga tutandike n'ebitaano ebyawaka wano. Olwaleero e Buddo wazannyiddwayo emipiira gy'ebika by'Abaganda 2 mulirayo gumu kwegyo egizannyiddwa. Kiganda. Teri mukono. Jango wa Wakiso Giants. Ntege Salim abadde empindi n'ekinyomo. E Buddo emipiira 2 egibaddeyo ebaddeyo gw'ensenene n'envuma obadde ompo gw'omusu n'eŋŋonge. E Buddo. Zirimenya ndiwo kibuuzo ekyokubiri. Yes sir. Season ewedde eya Uganda Premier League Vipers gy'owagira yasembye okuzannya ttiimu ki era omupiira gwo gwawedde gutya? Vipers yasembye okusamba Busoga United era n'egikuba goal 5 ku bwereere. Bakuwe. Ekyokusatu. Owuliriza? Yes sir. Bw'owulira? Yes sir. Ndi muzannyi wa bikondo omukazi eyasooka okukiikirira Uganda mu mpaka eza All Africa Games. Nzaani? Catherine Nanziri. Ekigaana. Teri mukono. Jangu. Teddy Nakimuli. Tuula linda ebibyo. Bamuyita Helen Baleke. Mizanyo gyali gya All Africa Games. Ngenze ku kyokuna nkyaliwo ewa Zirimenya John. Yes sir. Mu mpaka z'amasaza ga Buganda omwaka guno sesetendekebwa mutendesi ki ow'oku ntikko? Naseerera. Jangu baba. Ono. Etendekebwa Philip Sozi. Gwani. Buyego Philip. Tola wansi linda ekikyo. Oyo amumyuka. Abubakar Tabula ye mutendesi w'ettiimu ya Sese. Ate Philip Sozi amyuka Alanika Bonge. Aliwo Alanika Bonge in fact. Zirimenya John. Yes sir. Nkumaliriza ekisembayo. Yes sir. Ligi ya netball mu Uganda yawanguddwa kilabu ki? Prisons. Jukira tuli mu mizannyo. Prisons Netball Club. Njagadde kuwa buwi. Niho badde ngambye komera terina wangula ku mpaka zino. Bakuwe. Kumaliriza.
Kabugo Eric. Yes, madam. Eric ajidde mu saati eriko ekigambo Eric maaso. Sekasi yabikola. Ye sponsor. Sponsor okusaidiza okuva ku Freedom House. Tuyanziza nnyo. Muzzemu amaanyi bweddamu bino ekisooka. Yeah. Blacks Power ne tiimu ya Kyetume FC zirina kye zifaanaganya. Zavudde mu Big League era ne zijja okuzannyira mu league ey'oku ntikko mu season 2022-2023. Abaffe munne waazo gwe bazze nayo yaani? Bamuyita Maroons FC. Biri munda kwobonero. Eyanzanya. Ekibuuzo ekyokubiri. Tuwe amanya g'abatendesi abasumuusiza ttiimu ez'essatu ze twogeddeko ng'oŋŋamba nti ttiimu eno ye mutendesi ono, ttiimu eno ye mutendesi ono, ttiimu eno ye mutendesi ono. Tutandike. Kigaali. Nyamulonda. Tewali mukono. Mbadde njagala oŋŋambe Michael Chams skills wa tiimu ya NEC, Sadiq Sempigi. Nedda ogambe ziri erize ozombuuzizza ezasomesebwa ku mwaka bakooki singa zibadde zino oŋŋambe guli ebyomwaka 2022 oŋŋambe 2023 nedda sikyogedde si bwe guli banga oziko nga bakiddamu wewe recording isaba ziwikiri wano nkisoma nyabagawala ano ogambe nti ziri si kulimba akakiiko katudde ne kansaba nkuddire mundabika nkuwabizza era onsonyiwe. Kale atuwe amanya g'abatendesi nga gwe nkuwadde omugjeeko obadde omuwulidde aba ttiimu ezo essatu okuva mu Big League abazze sizoni eyakaggwa ng'ogjeeko Michael Skills owa ttiimu ya NEC. Ttiimu y'abannaffe aba Kitala FC omutendesi waabwe ye Sam Simbwa, then ttiimu ya Mbarara City ye Sadiq Sempigi. Bakwobonero. Eyanzanya nnyo. Ekibuuzo ekyokusatu. Yennyabo. Owagira ttiimu ya Chelsea ne Vipers. Yennyabo. Omuzannyi wa Vipers Alfred Mudekereza sizoni ewedde yayambadde mu jozi namba ki? Ivan Mudekereza. Alfred yayambadde shaati 14. Onjiya. Mikono gigi ebiri mu bbanga mwami 5. Jangu zirimenya. Tusigadde gumu gibadde ebiri. Zirimenya namba 18. Gidi president tula wansi. Badde nkusubira okuŋŋamba omujozi namba 27. Ekibuuzo ekyokuna Kabugo Eric. Erinnya Mathias Ochwo livugira mu muzannyo ki wano mu ggwanga erya Uganda? Mathias Ochwo. Muzannyo ogwa rugby. Onjiyiza nno naye ate nonkwatirayo bakuwobonero. Sebo ekibuuzo ekisembayo. Yennyabo tugende. Amazaalibwa ga leediyo Kyabassa gaabaddewo juzi wano mu mwezi oguwedde. Abaffe ennaku z'omwezi. Amazaalibwa ga Kyabassa gaaliyo ennaku z'omwezi 22 ogw'omukaaga nga zaaliyo bagizaala mu 1966. Otandise bulungi nkaaga mu mukaaga sebo twali ku mayengo wano ne 1996. ani amulonda? Sorry. Temumuwa n'abalonze bakireke. Sorry. Otubulabise. Omulembe omutebi tugenze ku mumegganyo ow'okusatu ajja kubeera Philip Buyego, muwagizi wa ttiimu ya Man U ne Uganda Cranes. Ajja kubuuzibwa Honorable Minister Sarongo Kayemba Solo Geoffrey. Buyego Philip. Yes sir. Onywedde? Yes sir. Tugenda ku kibuuzo ekisooka. Yes sir. Uganda Cranes yazannya omupiira n'Algeria e Cameroon. Nenge eri wake Cameroon.
yasambidde Uganda yabadde waka omupiira guno gwawedde goolo 2-1 njagala ombuulire eggulu ya Cranes yateebeddwa mu ddakiika yakumeka era ani yagiteere yateebeddwa mu ddakiika 88 ng'eteebebwa Fahadi Bayo awebwa obubonero ng'otandise n'amaanyi mangi era ndi w'amaanyi. Tugenze ku kibuuzo kyaffe ekyokubiri. Africa Cup of Nations wa 2019 Cranes yalimu abazannyi bangi naye ng'ate yalimu abazannyi ba KCC baali baani abazannyi ba KCC abaali ku national team? Kwaliko Alan Okero, kwaliko obudde mbadde nkusuubira okumpa Patrick Kaddu Alan Kyambadde ne Timothy awanigwa endi agenti we gwe natunda Israeli omwaka ogwo gwennyini. Katugende ku kibuuzo ekyokusatu. Tuwe erinnya lya Arua Hills FC epaatiike. Arua Hills bagiyita the Congolos. Afuna obubonero. Tugenze ku kibuuzo ekyokuna. Mwana muwala Shakira Nanvubya y'omu ku bazannya ebikonde mu Olympics eziwedde abaffe yakola atya? Yamalira mu kifo kya kusatu ne bronze. Kyokoze bakuyita kutetenkanya na kuwa manta naye ng'olimba. Yangu baba. Shakira Nanvubya yali mu Olympics balina Kasalini Nanzi. Mutuufu. Muwe. Shakira Nanvubya muzannyi wa basket. Tugenze ku kibuuzo ekyokutaano. Ndowooza tusuubira nti kye kibuuzo kyo ekisembayo mu bibuuzo bino. Waliwo omukulu ayina n'abalongo era Ssaalongo bamuyita Fred Mugerwa. Bw'owulira erinnya eryo kyekikugira mu mutwe? Mutendesi wa netball team eya Uganda. Aweewo obubonero bwe. Ebirirokolo. Salim Ntege Wanjise Wakiso Giants ne club ne Uganda Cranes Zowagira. Njagala eddoboozi ery'omwanguka ne ka speed tukatwalaganye. Olwaleero ewankulukuku wazanyiddwayo emipiira ebiri egy'ebika by'Abaganda. Mbulirayo omupiira gumu ku ekyo ekibaddeyo bakuwe busatu. abadde Ekobe Embogo. Bakuwe. Ne bwe wandiŋŋambye Effumbe n'Engabye Ensamba. Ekibuuzo ekyokubiri. Season ya Uganda Premier League ewedde Wakiso Giants gy'owagira yasembayo kuzanya club ki era gwagwa gutya? Wakiso Giants yasembayo kuzanya timu ya Arua Hill gwagwa goal 1-0 nga Arua Hill kwa Wakiso Giants. Bakuwe. Ekyokusatu. Ono muzannyi wa bikonde nga mukazi era yasooka okwetaba mizannyo gya Summer Olympics ng'akiikiridde eggwanga Uganda. Mumpe erinnya. Omukyala Catherine Nanzi. Simanyi olengera mu bibuuzo byange. Bakuwa busatu. Ekyokuna Ntege Salim. Wazze oli wa Ffumbe. Mukoze mutya leero? Ffumbe likubiddwa. Okay. Kati linunule. Ekyokuna kigamba nti mu mpaka z'amasaza ga Buganda omwaka guno kabula etendekebwa mutendesi ki? Etendekebwa omukulu Hussein Mbalangu. Biri munda muwe. Ekyokutaano ekisembayo ku bya wano. Liigi ya rugby emanyiddwa nga Rugby Premier League eya Uganda yawanguddwa kilabu ki oba ttiimu ki? Yawangiddwa Stanley League Black Pirates. Tereza. Black Pirates. Bakuwe. Sekabira Richard bakumpadde. Owagala Express ne Manchester United. Wanji? Ekyawo kati sikiwulidde. Premier League. Kale. Olwaleero Kawanda wazanyiddwa emipiira ebiri egy'ebika by'Abaganda mpayo gumu ku egyo egizanyiddwa bakuwe busatu. Kawanda
tekiri mu Premier League emikono gye giri jangu baba Nkwaya faize nga byefumba emiziro. kiganye gubadde Kawanda wuliriza owulire ekyembuuza obadde ompa ente ezannya omutima omuyanja oba empindi ng'ezannya ekinyomo y'emipiira egibadde ekawanda gyembuuzizza ekibuuzo ekyokubiri mukulu Ssekabira Richard sizoni ewedde ya Uganda Premier League Express gy'owagira ennyo yasembye okuzannya ttiimu ki era gwawedde gutya omupiira ogwo kiganye kirungi gy'owagira kati awo ndaba engeri gy'ogiwagira jangu baba wala Kabugo Eric yasembye okuzannya ttiimu ya Odumpalaka FC bamukubye 3-1. linda ebibyo obadde oŋŋamba Blacks Power tuli fenna n'omutwe agutakudde yabadde Blacks Power ye yakubye Express egolo 3-1 ekibuuzo ekyokusatu Ssekabira Richard n'abakulonda no tebabimanyi munnange kati awo kikugumye mu mizannyo egya Commonwealth egy'omwaka ogwa 2022 Uganda yakiikirirwa omukubi w'ebikonde nga mukazi omulundi ogwasookera ddala yali ani oyo nagwa n'enkoona n'enywera eriyo omukono Nkwaya faize kasalini nanzi. tuula linda ebibyo yali Teddy Nakimuli emizannyo okugambya egya Commonwealth Games mu 2022 ekibuuzo ekyokuna Ssekabira Richard kozi oli waki wafumbi lye bakubye na wano oyinza obutabona mu mpaka z'amasaza ga Buganda omwaka guno Kyaddondo etendekebwa mutendesi ki ow'oku ntikko gwe tuyita omukulu Kabugo wagambye pirimi ya birigi biki emikono gigyo jangu zirimenya John Mr. Poch Wanuka era Mr. ne bw'otandi litaddeko babadde bajja kuwa akabonero ekisembe mukulu Ssekabira Richard nkute ku byawano bw'ombuulira Nantamegwa w'okuvuga emmotoka z'empaka mu Uganda omwaka oguwedde kye tuyita NRC champion bajja kuwa 3 balonde jangu baba Matovu Juma Yasin Nasa. tuula linda ebibyo mbadde njagala oŋŋambe Byron Lugomoka n'enkuta bitu kyaseeya mpolampola mu kazanyo kafa akabingwa amabingwa olunaku olusookedde ddala olwaleero tugenza ate ku mumegganyo omulala ajja kubeera Mukwaya Faizo muwagizi wa ttiimu ya Vipers ne Arsenal the Gunners ajja kubuuzibwa Honorable Minister Mukwaya Faizo waliko omukono ndabe nti otuuse yeggo wekalungu oli mulirwana kuba kumpi wali ne Bukomansimbi Kinyanampi ngenda kukutandikako mu mwaka gwa 2015 omwezi ogwa March Uganda Cranes yakyala mu kisaawe kya Akwa Ibom Stadium nezanyireyo omupiira ogw'omukwano abaffe omupiira gwagwa gutya yazanya na ttiimu ki era ani yateeba ggoolo ya Uganda weba yawangula Nyere Nigeria gaba 0-0. Kikuyize wali amulonda jangu ntege Ntege Salim yazanya ne Nigeria yagwemu 0 Uganda yakubemu 0 ani yateeba Faruk Mia aweebwa obubonero munakalungu bwotyo otandise nambeera ya lusaagiriro tugende ku kibuuzo ekyokubiri eyali omuzannyi wa Villa yatendeka Arua Hills nejja mu liigi y'ababinywera tuwa amanya ge Peter Oneni. wali amulonda esayidi eyo kibayinze bonna ye muganda wange ow'ekalungu ng'onkoze bwe tuva ebuddu mbadde nsuubira Hussein Mbalanga
Tugenze ku kibuuzo ekyokusatu. Haji Sulaiman Magala yani mu byemizannyo bya Buganda. So yakulira okiiko oddukanya emipiira gy'ebika. Obozzeewo obubonero bwo awatali kubuuza. Mpozi owagira Vipers. Ne ase. Tiimu ye ya Vipers ennaku ezi yakasayininga omusambi Gyansalo. Abawagizi ba Villa ne Express gwe bagamba nti alina emyaka 5 yaleetako omutendesi okuva e Mexico mu 2018. Tuwa amanya ge mu bujjuvu. Xavier Martinez Espinosa. Aweebwa obubonero bwe. Tugenda ku kibuuzo ekisembayo. Mu masaza ga 2022 waliwo omubaka wa Parliament yawandiisibwa ng'omusambi. Yali ani eyali alisaza obonera abufunye. Weebale nnyo obutanswaza. Irokolo tugenda kusembyayo Matovu Juma muwagizi wa timu ya Man U ne Sports Club Villa ajja kuba abuuzibwa DNPC baagala ebibuuzo bitano eby'Irokolo yajja okufundikira oluzannya luno olw'ebibuuzo ebyawaka. Matovu Juma owagira timu ya Sports Club Villa Jogosalongo ne Manchester United. Kali tutandikidde ka. Uganda yeetaba mu mpaka z'ensi yonna ez'okubaka mu mwaka ogwa 2015. Kituufu. Njagala ompe ekifo mwe yamalira. Nedda. Jangu baba onalwa makatya. Buyego. Yamalira mu kya 7. Olabadde ngamba mu kya 8. Naye tofaayo kasita si kikyo. Matovu Juma ekibuuzo ekyokubiri. Leo Lwabwogo ennaku zino akola mulimu ki mu muzannyo gwa boxing mu ggwanga lya Uganda? Nyamulonda. Estenya ese. Talina mulimu ogwo na mu boxing. Lwaki? Yafa. Bakuwa obubonero. Omwami oyo yafa mu January wa 2009 ng'ennaku z'omwezi 14 ku myaka 59. Ekibuuzo ekyokusatu Matovu Juma. Mu Desemba wa 2005 eyali omuteebi wa Sports Club Villa Jogosalongo gy'owagira okufa obufi. Yava mulamu w'ensi pamanya ge. Mikono negiyiika. Zirimenya maloboozi. Majid Musisi. Majid Musisi Mukiibi bakuwe. Ekibuuzo namba nnya Matovu. Abeeka banaagamba nakugiridde yanukula kino. Tuwe erinnya ly'omuzannyi eyasoose okuteeba goal mu mpaka ez'amasaza 2023. Abubeka Mayanja. Anti emikono giraba. Jangu ntegere. Amanya Ntege Salim Akram Muzanyi. Bera ku muzindaalo, bera ku muzindaalo. Amanya Ntege Salim Akram Muzanyi owa Busiro. Bakuwe. Matovu Juma ddamu kino olumya abayaaye. Bwe tugamba nti Patrico Mujuuka yamazeeko empaka z'omupiira ne goolo nga ziri mu double figures tuba tutegeeza ki? Yamazeeko omupiira ne goolo nga zisukka 9. Jangu sebo. Guild President Dawali naawe odde wano ku muzindaalo mugamba ki? Bwe ziba ziri mu double figures ziba ziwera 10 n'okudda waggulu. Ate Guild President Nange nensaako omukono bwe kiri. kati bw'agamba nti kisukka 9 kyawukanira wa? Agambye 9. Agambe nga zisukka 9. Bawulira naye tebawulira. Sajja Matovu Juma finally nakubayo ka consolation obubonero babumuwe. Bimba kulisaayo ate mu lukontana lwaffe olusoose olw'ebibuuzo ebyawaka jjukira tulina abamegganyi musanvu olwaleero biri munda yajja okutubuulira bameka betusuula
final ya Bingwa eri ku St Mary's ekitende nga 5 mwezi ogw'omunaana. Tulina activities nyingi nnyo zetugenda ate okusosotola kwolwo zetugenda okubabuulira, n'olwekyo mweteketeke ennaku z'omwezi nga 5 mwezi ogw'omunaana tujja kubeera kitende. Naye nga twongera okwebaza bannaffe aba Njovu Estates Developers Limited, mukwano gwange kampani eyo ntunzi ya ttaka ate n'okuligula, ate nga batunda amayumba. Jjukira balina kampani ya Gazimba, era balina ettaka erisangibwa mu bitundu nga Nansana, Wakiso, Kakiri, Namayumba, paka eri e Busunju, ate bakuguza obunene bwonna bwe weetaaga. Jjukira balina n'emmotoka ezirambuza ku bwereere. Tusuubira naye tujja kubeera ne Fadala Ibrahim wa Vipers ne Man U, Lubega Shafiki wa Chelsea ne Uganda Cranes, Senoga Faizo wa Man U ne KCCA, ne Kayongo Baptista wa Vipers ne Arsenal, songa ate waswa Peter wa Man U ne KCCA. Tuina ne Sekate Mike wa Express ne timu y'abanafu ba Arsenal, ne Semata Po wa Vipers ne timu ya Arsenal. Mu lunaku lw'enkya mwetegeke mwe ate mujja okujja olunaku olw'enkya. Then ku Lwokusatu Shafiki Kawoya, Okoth Henry, Senyonjo Robert, Mukisa Vincent, Tone Munyagwa ne Kasoma Abdul Sako Segujja Geoffrey. Abo ba Lwakusatu nga 5, songa ne ku Lwokuna lutujja ate okutandika Bingwa Extra paya zaffe zinasookera ddala okujja. Ku Lwokuna ennaku z'omwezi nga 6 tusuubira ttiimu Galacticos mwe muli Kalumba Derek ne Mutangizi Ivan, songa ate tulina ne ttiimu Basiraamu mwe muli Kasule Ryan ne Sebunya Shabira, songa ate ttiimu Misoli mwe muli Kisitu Edwin Saka Ouma Alan, ate ne ttiimu then waliwo ne ttiimu Pakiao mwe muli Kazibwe Beka ne Namuguzi Tone, then ne ttiimu The Villagers mwe muli Semialo Isaac ne Isabirepo. Abo bajja kubawo ennaku z'omwezi nga 6 lujja kwera Lwakuna. N'olwekyo mubeereyo nga mweteekateeka nga mumanyi nti enteekateeka eri bwetyo. Tugenda tekuddanga tujja kusooka ne Buyego Philip, muwagizi wa ttiimu ya Man U ne Uganda Cranes. Ajja kuba abuuzibwa Honorable Minister ebibuuzo 5 eby'ebweru oluvannyuma lw'okuwummulamu katini nnyo toba ku CBS FM radio katujje. Man soko kyali abavubuka b'omulembe omutebi ziringa 5 zeganye essaawa enye ez'akawungeezi ak'olwaleero. Tugenze ku mutendera oguddako ogw'ebibuuzo eby'ebweru. Tujja kusooka ne Buyego Philip, muwagizi wa ttiimu ya Man U saako ttiimu y'abanafu aba Uganda Cranes. Agenda okufuna ebibuuzo bye 5 eby'ebweru ng'ajja kuba abuuzibwa Honorable Minister. Philip kantandika okusoya anti nze omusoyisoyi owaleero. Tuwe ekibuga n'ensi ewasangibwa ekitebe kya International Tennis Federation. Kisangibwa mu kibuga Paris ekya France. Wali yamulonda ntambise bwe mikono jangu baba matovoji mazuri kya Switzerland. Dayo olinde ebibuuzo byo baba. Teriyo omulala. Buyego Philip sagala ogambe nti wafunye omubuuzi atali mutuufu. Ekibuga kyangu nnyo wakita London ekiri mu England oba Bungereza. Tugere ku kibuuzo ekyokubiri kino kye mmanyi ojja kigaaya. Mu sizoni ya 1998 ne 99 eyali omuzannyi wa Manchester United yalondebwa nga UEFA Club Football of the Year. Abaffe yali ani oyo? Kisaba kunzira mu koso. Mu sizoni ya 1998 era nga yakwatako n'ekitundu kya 99 eyali omuzannyi wa Manchester United yalondebwa nga UEFA Club Football of the Year. Yali ani? Yali George Best. Kikuyinza obuzito emikono gyegyo miyitirivu. Jangu ntege. Yali Eric Cantona. Mwami Ntege tuula bulungi okalire. Emikono gyeyongera sebo. Tukoma kugumu. Omuzannyi mbadde nsuubira David Beckham. Kale olabye tunafunayo kabonero baba. Weerwaneko ku kino kye tuddako. Saagala ogende eka ng'okukkuluma ng'ogamba omusajja yabadde atya. Nga tukyali ku season eyo yennyini eya 1998 Manchester United mwe yafunira treble ebikopo ebisatu ebyo. Ku FA final yakubaani. Yakuba Newcastle.
omaliriza ng'ofunyewo akabonero aweebwe obubonero omusajja mukulu ono. Tugenze ku kyokuna kati awo ntanudde kozzeemu ekibuuzo ekyo onzizizaamuko ku maanyi. Tubuulire, bw'owulira ekigambo b-ball otegeera ki? Kirimu netball sebo. Kikuyinza obuzito. Waliyo alonda? Abantu bonna emikono bagizinze bwe bati. Mbadde nsuubira b-ball abeera basketball. Otegedde bulungi? Omulundi oguddako ekigambo ekyo kikwata nayita kusuuza obubonero. Tugenze ku kibuuzo ekyokutaano era ekisembayo mu bibuuzo ebyebweru. Fernanda Alonso mmanyi? Yali nantameggwa mu muzannyo gwa Formula 1 mu mwaka wa 2005 ne 2006. Bwe njogera bwe ntyo mba mutuufu oba mukyamu? Obeera mutuufu. Aweebwa obubonero bw'omusajja ono. Weewale kwerwanako ku ssaawa esembayo. Ono mumazi. Tukomyewo gy'oli. Biwakuŋŋaanyizza mu byasoose ebyo kyama kyo. Tugenze bweru. Mu Formula 1 omwaka guno waliwo oluvuga olupya oba giyita esaketi empya eyitibwa etya? Abu Dhabi Grand Prix. Ekigaana kubana ukimanyi nti yo si mpya ebaddewo eri emikono. Waliyo emikono eno. Jangu baba. Kabugo Eric bagiyita Australian Grand Prix. Linde ebibyo ekyo kireke. Bade njagala oŋŋambe Qatar Grand Prix eyo mpya nnyo ku kalenda y'omwaka guno. Nkyaliwo owazirimenya ekyokubiri. Marcelo Brozovic omumanyi? Mumanyi. Asambira kilabu kikati. Inter Milan. Kiganye. Kino nyitaddeko ekigambo kati. Teri mukono. Tewali mukono. Tuddire mu ssebo. Ndabyeyo mukono eri. Mutitiizi. Kilabu ya Al Nassr eye Saudi kati musambi wa kilabu eyo. Ekyokusatu zirimenya. Chelsea yasembyeyo kuzanya kilabu ki mu Premier League season ewedde. Sijjo wagira? Pompiro gwasembyeyo. Alinonya kalolo. Mikono okafuna. Mikono jijo. Emikono mingi ndowooza weekalungu ono ajje. Nkwaya Faizo yali Newcastle. Gaali na maliri g'emu. Olaba z'owagira ate kati zikutwalako obubonero. Ndowooza osigaza bibiri ebweru w'eggwanga. Ndi ku kyokuna. Bwe tuli? Omukyala akwata namba emu kuzanya tena mu nsi yonna nzaalwa yawa? Nzaalwa ya Poland. Bamuyitaani? Iga Swiatek. Toli onoona kasita oteebye ensi gy'azaalwa bakuwe. Ekyokutaano ekisembayo. Patrick Vieira azze Bufaransa otendeka omupiira yaliyokko. Bwe yaliyo yali atendeka kilabu ki? Lille. Jangu baba. Yali atendeka Nice. Bakuwe. Diego Philip. Ebibuuzo bitaano ebyebweru. Matovu nyweza omusipi tulinye endege tusimbudde. Ekibuuzo ekisooka oli wa Manchester United si bwe kiri? The Red Devils bisitaani ebimyufu. Kale ddamu kino tuwe erinnya ly'omutendesi nga wankalakkalira okuva e Bungereza yasemba okutendeka Manchester United. Ava Bungereza?
nedda ani amulonda jangu wabula kuba wanika otya sikutegeera nidinda kubazze babiri mpisooli Eric bamuyita oleguna shosha oyava bungereza Sajja bana bayo awo balowolezaawo walibadde ompa Ron Atkinson 1986. Ekibuuzo ekyokubiri kyanjawulo ki ekyali mu AFCON wa 2010? ensi ya Togo teyasobola kukiika. Mukono waliwo wano ogujja mwami Sekabira jangu tulabe. Muli babiri omudda wali omulala wano. Sebe kyalimu ekyenjawulo Egypt ali kitwala muda gwokusatu okudiringana. Ekyafuko. Tiimu zitezawera 16 ezaali zirina okwetaba mu tournament eyo. Kyawukana ekitane ekyoyo banaye abantu babeera baddamu ansa muwulirize. Bwe mbayita nababiri kitegeeza mba njagala kubalabisa singa ekyo mukitegeera. Bwana Ntamiroza tumuwa obubonero omwana oli. Bakuba tiimu ya Togo yali ekiise naye yavaamu ku ssaawa esembayo. Mumanye byagituukako abayeekera baagikuba. Kale naye mbasaba tuwulire nga bwe tuwuliriza. Ekibuuzo ekyokusatu. Njagala ompe ttiimu zonna ezitazzibwangayoko wansi kasookedde nga Premier League etandika mu ggwanga erya Bungereza mu mwaka ogwa 1992. Timu ya Arsenal, Manchester United, Liverpool, Chelsea, Everton. Nedda. Kuliko Manchester United, kuliko Arsenal, kuliko Chelsea, kuliko Liverpool, kuliko Tottenham ne Everton. Bamuwe. Buyego Philip. Juma Tottenham togimpadde. Kale. Ekibuuzo ekyokuna. Omuzannyo gwa table tennis guyina ekitebe ekikulu mu ggwanga erya Switzerland. Abaffe Presidenti waagwo yaani mu awo. Kiganyi. Nesiraba yamulonda walibadde ompa Petra Soling. Ekibuuzo ekyokutaano. Bwe tuba tunyumya emboozi wano Juma n'eŋŋamba ekigambo nti lead hook awo mba nkutute muzannyo ki? Okay. Nedda. Buyega akakono kaleete nga kaggwayo tukola bwoti. Jangu baabo okimanyi. Lead hook ebeera mu basketball. Oswadde. Walibadde ngamba omuzannyo gwa boxing bwana Juma n'enkujjako engalo. Oyo. Sekabira oluddewo. Nateredda. Onywedde. Isiru. Tuli bweru wa ggwanga wazitowa obubonero bumeka? Era mukwagaliza. Final za NBA zabadde wakati wa ttiimu ki sizoni eyakagwa? Semberero muzindaalo bakulye ng'onyenya n'omutwe. Kiganyi. Jangu Salim. Zabadde wakati wa Golden State Warriors ne Toronto Raptors. Njagala tuwulirize bulungi. Denver Nuggets yazanye Miami Heat, Denver Nuggets newangula. Tugenze ku kyokubiri Sekabira. Omusambi Ruben Neves ali mu ttiimu kikati. Al-Ittihad ya Saudi Arabia. Wanji? Al-Ittihad. Cristiano Ronaldo. Ekigaana. Teri mukono. Teri mukono. Kidde Mustafa. Bajagalo ngambe club ya Al Hilal. Kyoyogedde? Al Hilal. Ye ya Cristiano Ronaldo ngabo okyongerezaako. Katugende ku kyokusatu. Owagira Man U. Ng'otidde nnyo. Kyapa kya ttaka. Man U gy'owagira bw'ombulira club gye yasembyeyo okusamba season ewedde bajja kuwa obusatu. Mu Premier League Wolverhampton.
soko tune bikwetolodde mabega okakase nti datowagira maaniyo jangu baba era maaniyo yaguwangudde egoolo zabadde 2-1. Ekibuuzo ekyokuna mukulu Ssekabira, omusajja ow'effumbe lye bakubye olwaleero nga ne Bingwa akumegga. Omukyala Iga Swiatek tuli ffenna yawangudde ani mu mpaka za French Open ez'omwaka guno ku luzanyo lw'akamalirizo, kuba yaziwangudde naye mpago yawangudde. Noloza abakuwagira bawulira ng'onyeenya omutwe nti bigaanyi. Jangu zirimenya. Carolina Muchova mu Czech Republic. Bakuwe olyogedde bulungi nti Muchova. Ekisembayo Ssekabira, Steven Gerrard akadde kano mutendesi wa mupiira atendeka kilabu kiwe twogerera kati. Nekigaana lwakuba aganye okukkiriza nti kiganye. Emikono giigyo. Jangu baba. Atendeka Elfak. Atendeka Elfak. Musajja. Muzeyi wange ali ku kyalo eri kati ekigambo kyawulidde kyoyogedde ne Mandusa ayinza okugijjako. Nawe otidde tokkiriza nti gwakyogedde. Bagiyita Al Ettifaq. Eyo ttiimu ya mupiira. Kyoyogedde kirala nnyo. Okumaliriza. Mandu soko kyali yabavuka ba mulembe omutebi Bingwa amabingwa 2-23. Final nakugambye tuli ku St Mary's ekitende tulina ebinonogo bingi nnyo byetugenda tukola olunaku olwo. Tugenze ku mumegganyo omulala bamuyita Kabugo Eric, muwagizi wa ttiimu ya Chelsea ne Vipers. Byani agenda kumubuuza ebibuuzo 5 ebyebweru. Sirikeko mwami Ssekabira. Kabugo Eric, ekibuuzo ekisooka. Bwe twogera ekigambo Roland Garros tuba tutegeeza ki? Ekigaana. Mikono giijo mu bbanga. Jangu baba. Mukwaya Falizo French Open. Mukwaya bamuwe. Ekibuuzo namba 2. Mpa erinnya ly'ekibuga omwali emizannyo gya Olympics mu mwaka ogwa 2008. Baziremuko. Nedda. Abawanise bagenda kuddamu ki? Kigaana. Webale nnyo. Jangu Salim. Ekibuga New Delhi. Entege gwe. Wuya akugambye munno Beijing, China. Number 3. Mu ttiimu ya Chelsea, the Blues, gyowagira. Njagala mpa omuzannyi eyeetimye obujozi namba 27 sizoni ewedde. Temubadde. Oswadde. Ani amulonda? Buyegwe n'awanika yekka. Jangu omulonda. Oyabadde Mateo Kovacic. Sit down. Wadde ojja kumpa David Datro Fofana. Ekibuuzo namba 4. Bwe tuba tunyumya naawe emboozi bwana Kabugo Eric n'enjogera ekigambo dummy runner manziruse mu muzannyo kyolwo. Ogwa hockey. Nedda. Jangu Salim. Nsinde. Kasa naawe osese. Muzannyo gwo gwa rugby. Bwana Kabugo, ebibuuzo bino bw'otaabyanikula ogenda kugoyinga wa? Waka. Waka. Nasula wano. Kale, ddamu ekisembayo kino. Okenya. Njagala mpa amawanga agakyasinze okuwangula ekikopo eky'empaka eza UEFA Euros mu byafaayo. Pakezi kyasinze wangula UEFA Euros. Mulimu Spain ne Germany. Bakuwe.
mwebale kuddamu ekyo. Amin. Meganya omulala ye Mukwaya Faizo Vipers Arsenal agenda kubuuzibwa Honorable Minister ebibuuzo bitaano ebyebweru. Mukwaya Faizo yegwe waffe Kalungu wali ekiti bataddeko bakuwuliriza. Ngera kusooka n'ekibuuzo kya omuddusi w'emisinde Nakinku eyatolontoka n'ayanaamiriza ensi eno Hussein Bolt yaginnyuka mu mwaka ki? 2016. Wali yamulonda emikono Jangu Maroboozi yali 2017 zirimenywa aweebwa akabonero ke zirimenya awatali kubuuza kozi yego giri president kale sewa tukusabira ekibiina ekitwala omuzannyo gwa tennis mu nsi yonna bakiyita batya? International Tennis Association. International Tennis Association bw'ogambye kikuyinza. Jangu baba bakiyita International Tennis Federation. Aweebwa akabonero ke Buyego Philip. Ekigambo kya federation eno kijjukira nnyo kuba ennaku zino kyeriisa nkuuli nnyo mu Uganda wano. Tugenda ku kibuuzo ekyokusatu. President wa Liberia yali muzannyi wa mupiira era we nasambiranga omupiira mu bikyalo kye kiryamenvu n'ebitundu ebyetooloddewo bampitanga linnya lye. Yafuuka president mu mwaka ki era yaani? George Weah 2017. Ngonkoze bubi nnyo muganda wange owe Kalungu. Nkole ntya? Awamu wali amulonda? Salim Jangu baba Eric yawanise Yafuuka mu mwaka gwa 2018. Yani Ye George Weah. aweebwa akabonero ke bamuyita George Weah Opongo. Era we nasambiranga nga bwe nsala abantu bagamba George Weah okoze ebyafaayo. Tugenze ku kibuuzo ekyokuna. Tuwa omwezi n'omwaka omuzannyi Nakinku era agambibwa nti yakyasinze okusamba omupiira mu nsi yonna. Edison Arantes Pere mwe yafiira. Mwaka gwa 2022. Twasabye omwezi n'omwaka. Mu Gwokuna. Bw'otyo munnakalungu sinnalabawo kabonero kano wano wonna ke waakoze. Abamulonda bawanise. Jangu baba alwa Ngambyo Eric Yafa mu mwaka gwa 2022 mu mwezi gwa December. aweebwe akabonero ke. Kalungu Eric. Owe Kalungu ekitibwa li ngero okiikirirwa Honorable Katabazi Francis. Si bwe kiri? Yes sir. Ngera ku kibuuzo ekisembayo nkwegayiridde nga bannabudduga okute fulaga yaffe. Nyamba okiddemu okusobola okuntwasa okuswala kutugenda okwolekera wano. Arsenal ng'eyingira ekisaawe mweri kati yazanyiramu mupiira ky'ogwasooka. Azanyiramu liigi. Owe Kalungu bw'otyo tonafunawo kabonero konna tofaanana Bukenya Majibu. Sambirawo Western yagikuba n'ogikuba. Western yamukuba. Oyambadde ekkooti y'obulungi n'onumira ddala. Kusaba otuule okalire. Ekibuuzo kye mbadde nsuubira, ansa gye mbadde nsuubira, gwali mupiira gwa mukwano nga gusiibula Dennis Bakam. Era baali bakuba Ajax 2-1 mu 2-6. Olowooza sibaggyeko ennankana. Mbamaze. Salim Wakiso Giants Uganda Cranes ebibuuzo bye bitaano ebyebweru Rajabu kabimubuuze. Ndi wa mukisa nti leero effumbe liyise wange balijje wankutunga balikubye saagala munneekwase nti abagudde ab'effumbe nze abasudde
emikisa n'ebisima byonna mu bijje wankulukuku nga babakuba omupiira. Ntege Salim ndi naawe nkumaliriza ebibuuzo ebitaano ebyebweru w'eggwanga era nga ntandise ne weekend ewedde wabaddewo empaka za Formula 1 mbulira zabadde ziyitibwa zitya? Nabadde ziyitibwa Austria Grand Prix. Yeah? Austria Grand Prix. AUSTRIA. Austria Grand Prix. Bakuwe naye mbasaba oyina omukisa gumu bw'osisinkana ansa efaanana nga Austria ne Australia beera specific kyoyogera. Waliwo omusajja yayogedde ansa ya klabu ye Buwarabu ekyamusse byebyo. Ekibuuzo ekyokubiri Ntege. Ngolo Kante bwe twogerera kati alina omujoozi gw'ayambadde ng'omusambi wa ttiimu eyo gy'obompa. Ngolo Kante yali mu Etihad. Yeah? Etihad ya Saudi Arabia. FC ya Saudi Arabia. Sigenda kuwa. Jangu baba Eric. Ngolo Kante ali mu tiimu ya Al Ittihad. Kyembadde njagala ekyo. Neyazanya se. Al so si L. Yes sir. Ziba za njawulo. Ekyokusatu. Yes sir. Liverpool yasembayo kuzannya tiimu ki omupiira gwe gwaggalawo season ya Premier League? Yazanya Southampton gwa goals nyakunya. Bakuwe. Ekyokuna. Yes sir. Novak Djokovic okuwangula French Open ey'omwaka guno ku luzannya olw'akamalirizo yawangudde ani? Roger Federer. Jangu baba. Nkwaya Faizo, Carlos Ruud. Kiganye mbadde njagala erinnya lya Ruud Kasper enzaalwa ya Norway. Ekisembayo Ntege Salim. Yes sir. Mu byafa bya Balando biriko omusambi akyasinze ogiwangula nga muto nnyo gw'obompa. Michael Owen. Ekigaana. Jangu we court ye. Nazario Dalima Ronaldo. Yalina emyaka emeka? Tuule kooti tekutuyanjiza wano bamuwa akabonero. Musajja alina emyaka 29 n'awangula n'afuuka omusambi akyasinze okubuta okwangula Balando. Ne mbanyukira awo tugenze wa kompyuta egategate tulaba abayiseewo n'abagudde. Vukaba mulembo Mutebi agamba atya Deogratias Kazola Deko Senkumbe wankulukuku Kabali Haruna oli mubende waliwo ne Fred Muyunga designer ogambye gwe owagira Owengabi songa nona agambye Avatar promoter naye agambye kwalinya asinzidde Bonga ate nono Yesemanda Senoga Faizo munamwe bali nnyo mwe bali kutambula naffe waliwo ne Semakula Don Wilson oli nabulagala n'abalala bangi abaweereza messages mwe bali nnyo bali ddala okutambula naffe mukadde kano nga bwe tukyamanya abeeyongerayo n'abaddayo ewaka obutadda ddala paka mwaka gujja ngenda kubawaayo eddakiika emwemu ojja otumireko ku bantu bo otuwulire ebintu bikutambulidde bitya nga tetunnaba kulangirira. Nja kusooka ne Zirimenya John. Zirimenya Maloboozi okusookera ddala ne baza Ssaabasajja Kabaka okutuwanga omukisa buli mwaka okujja wano eno ku radio ye ey'ekitiibwa ne tugyogererako. Mwebaza nnyo. Bitambudde bitya? Ebintu tebibadde byangu olw'ensonga zinalowoozezza engeri Bbingwa gy'atandika olunaku olwaleero. Mugenda tutambuliza mu mmotoka naye mutambuliza mu nnyonyi. Ebibuuzo mukinyeri ekwegambe mulina tubuuza ku fayina ku semifayina bye mutubuuzizza wano eno ku lunaku olugulawo Bbingwa. Oba gwe abadde omunafu kuba n'ebya Chelsea tobimanyi n'ebya Vipers tobimanyi ate walinga wabulenga nosaliddiye kituufu kale mbadde seetegese bulungi naye era ebibuuzo okugamba bibadde bikalubo nnyo. tumira ku bantu bo. Okusookera ddala njagala okulamusaako abaana ba Buganda Royal Institute. Essaawa zino balina okubeera nga bali ku ssomero nga beebase naye bazze mu bungi era kati bali ku reception ya CBS bajjudde. Abamu tebabakkiriza kuyingira geeti y'amasengere. Mbeebaza nnyo mwebale nnyo mwebalire ddala. Waliwo n'abawuliriza nga basinzira mu hostels okugeza mu hostel y'oku Serena
Australia Wampamba muli bangi muli mukuwuliriza naye ng'okusingira ddala njagala neebaza ennyo Julius ne Kato okubanga abo be bakomanda mu nteekateeka eyo mwebale nnyo mwebali eddala kale tweyanza tebwana ziri mmenya katulinda ate ebinava ewabiri munda omulala ku muzindaalo. Alright, mu kusookera ddala ngenda kwebaza Mukama Katonda atutuusiza ku luno olunaku erinnya amannya n'eddoboozi bampita Kabugo Eric mwana edira enkima. Njagala okwebaza Mukama otutuusa ku luno olunaku nga tukyali balamu n'okutusobozesa otambula paka waneno we tuli saawa zino n'okutusobozesa okuddamu ebyo bye tusobodde. Njagala okutumirako director wange Mugume Marvin okuva we Masaka side z'ekyazanga wakoze omulimu gw'amaanyi okuvanga we neewandiisa neetumirako ne manager wange Nix bambi mugende muwagira ali awo ekyengera atunda amanda alina amalungi gajjeeri e Masaka mukyala amalungi ddala. Nentumirako Magola Samson oyo tuzanya naye akapiira tukuba naye ekibatu ali awo size awo ezana. Nentumirako Kemigisha Brenda nkimanyi otumbudde my baby. Nentumirako mwami Kakande Godfrey okuvakawo ekawuku Samona simanyi wagogo fulumya. Nentumirako ne mwami Misaga Andrew okuva e Makerere sebo otumbudde abo bajja kumala. Nentumirako ne mama wange nentumirako ne bakyali bange bonna ab'ekawuku Kato Aman ku mifali sawa ine mirungi. Nentumirako Joseph Vise nkimanyi mwena mutumbudde. Kale tweyanza nnyo tweyanzeeke. Okay, nirabanja okutumira naye ensembyayo omulala muzeeyi wange kafune omulala olwakadde sebo amanya Matovu Juma nebaza nnyo CBS musabe betuwadde okujja tubinkana soka ddanja kutumira mama wange mukyana yogajje ntumirako bosi wange kutwini zati somunoka topo nyukawe ingenya chiwa Francis bakozi banange bonna betukola bonna bamutedemu sala okulaba ndi ntuuka. Kale tweyanza bitambudde bitya mukulaba kubitambudde bitya? Ate bitambudde bulungi. Okay, kale tweyanzeeke. Omulala ali ku muzindaalo amannya Buyego Philip. Ntumirako mikwano gyange ababaddeko nga muwuliriza mwenna. Ntumirako n'abooluganda abako n'ab'emikwano okutwaliza awamu ebintu wegamba Race ebadde tight nnyo leero era ndowooza anaagatta obubonero ajja kukiraba awo naye nkubiriza abo abajja ku nnaku eziddako ndowooza temwesiba bbiri zokka ziyinza obutabamala ndowooza mwesibe 3 kubanga omulundi guno ebintu byagaziye nnyo woba osuubira okubanga we bigenda okuva olaba bakwa outsport nze nga temuzzeemu yadde n'ekimu so abajja ku nnaku eziddako musomongera okuteekamu research ne revision. Kale tweyanzeeko omulala nze Sekabira Richard muri CBS mwego tuka ku mazaalibwa ga 27 kikulu nnyo ekyo kya bbeeyi nnyo really yali Mukama wakulembera mtuka kukula eryo oviriddewa inze nze wange nabbingo esawa zino nvudde Busaabala. Okay. Yes, gyenkolera. Okolera Busaabala kugamba ovudde ku mulimu okujja wano? Yes. Okay. Yeah. Watumireko babiri basatu? Saba okutumirako ku bakozi bano tukola nabo nga tukolamu oxygen oyo ntumira ku Dr. Mukama wange mwami Sibagala tumirako tuyana naye malwaliro nga tugaba oxygen malwaliro tumira ku mama wange omukyala Namusoke Francisca aliawo jjandiraawo oyitirawo maya batuze bejjandiramu enamba tumidde nnyo abaliko nze Sekabira Richard nze ndiko binkubye naye bwagatta wemakinga wemulako amazima wemakinga. Kale tuyanzike bwana Sekabira omulala ali ku muzindaalo amanya n'eddoboozi pitibwa Ntege Salim omuwagizi wa Kiso Giants ne Uganda Cranes. Okusookera ddala nja kusooka okutumirako bato bange Akiba Latifu ne Biro kimanyi kwe muli mumpuliriza baba wammwe nintumirako bakyali bange bonna abawa eggangu ku Upper Street ne baboola bannanga ba Home of Talent bonna Kabanda Miki mwenna kimanyi kwe muli bakyali bange benkola nabo kawaida
aizi mwena bangi nentumirako Waswa Don Leon obi wange kimanyi ko oli obuwagizi mbuulidde kato switch bebaza okubeerako nga mu followinga ono akatumidde aliwa ono oyo oyo yamutumira olulala kale twanza toyanze bikutambulidde bitya madde shake engeri gye badde first day mu studio naye atulinde ebiveewo omulamuzi kale twanza toyanze omulala ali ku muzindalo Mukwaya Faizo. Mukwaya Faizo waviriddewa Chiti kiri luddawo Kalungu mu Buddu. Gomo Nabuddu abakubye kochi 2-0 Kisebo. bitambudde bitya Bitambudde bulungi ogenda okwetegereza. Lwaki bitambudde bulungi Ebibuuzo oba obisuubira walala nebijja ne bigwa sayidi endala. Okay. Ekizibu ekibaddewo. Tumirayo abantu 3. Tumira ku mama wange Nabukenya Nuulu. Ne jjajjange Namayanja Lehema bonna bali Kiti. Nekitange Zidisa Tamale. Likiweesa. Kussa mukwano gwange Junior. Ne baganda bange bonna Mahadi Sebutinde. Alima Ajala. Mwenna bamanyi batumiddeko. Kati okujja wano oviridde Kiti Yesebo. Wazze jjo Nazze leero. ozirwa leero Yesebo. era oddayo Naye ngenda osula. Abannabuddu tuli buli wamu mu kibuga. Okay. Ogenda kusula wamu Nabuddu. Kale. Ate ne minisita buno naye weebuddu. Kale toyanze nnyo toyanze. Wakyaliyo omulala? Baweddeyo ndowooza abantu 7. Toyanze toyanzege abo be bamegganyi baffe nga bwe tubadde nabo babadde 7. Tugenda ate mukadde ak'okulangirira abayiseewo ate n'abasigala nga bano balina kutulinda mwaka gujja abana babasigadde. Kati nnyo katujje budde bwabiri munda ezirimenya John wa Chelsea ne Vipers asobodde kuŋŋaanya bubonero 14. Richard Sekabira Express Man United akuŋŋaanyizaawo 2. Faizo Mukwaya Arsenal Vipers akuŋŋaanyizza obubonero 14. Songa ate Ntege Salim wa Kiso Giants Uganda Cranes n'akuŋŋaanya obubonero 24. Philip Buyego Man United Uganda Cranes akuŋŋaanyiza points 19. Ate Matovu Juma SC Villa Man United n'akuŋŋaanya obubonero 8. Eric Kabugo Chelsea Vipers akuŋŋaanyizza obubonero 16. Kiba kitegeeza Salimu Ntege owa Wakiso Giants ne Uganda Cranes yetisa olunaku lwaleero ne points 24 n'ayitawo okwesoga omutendera oguddako. Naddirirwa Philip Buyego owa Man United ne Uganda Cranes. Songa ne Kabugo Eric owa Chelsea ne Vipers points 16 agenze nga namba 3. Matovu Juma SC Villa Man U waliwo ne munnaffe Mukwaya Faizo Vipers Arsenal Sekabira Richard Express Man U ne zirimenya John Chelsea Vipers abo bajja kutulinda mwaka gujja tebasobodde kuyitawo kwesogaluzanya luddako. Bwetyo embeera bwetambudde okuva ewabiri munda. Olunaku lw'enkya tusuubira oba tujja kubeera ne Fadala Ibrahim wa Vipers ne Man U, Lubega Shafik Chelsea Uganda Cranes, Senoga Faizo Man U KCCA, Kayongo Baptista Vipers Arsenal, Waswa Peter Man U KCCA ne Sekate Mike Express Arsenal, Sakone Semata Power Vipers ne timu y'abanafu aba Arsenal the Gunners. Olunaku lw'enkya ssaawa 3 mubirenga mwatuuse dda ku ssaawa 4 zetuyingirira mu studios ate okwaso y'ebibuuzo. Kati ninyo tumulamu ate tujje tufune guest waffe atubulira embeera bwe mutambulidde akawungezi kano ak'olwaleero. Waliko wano mwaka ogwedde nzijukira bulungi nnyo lwe naliwo waliwo Bukenya Majid. Wali ebyafaayo n'afuna 0. Ekintu ekyo sikyerabira ate nga mumanyi bulungi. Omuntu okufuna 0 nga weeyo ogambako kale naye gw'omanyidde ddala. Bukenya Majid talisonyiyibwa alina okwetonda era ye yavuddeko okukyusa etteeka bwe twatuddemu ne bannaffe
tulaba nga omuntu omukulu ogira mu bingwa amabingwa n'ofuna n'okabonero 0 n'ofuna 0 era ali eyo yeewaana mbu wabyafaayo yakyusa amateeka kale ampuliriza oyo ye Kayemba Solo mpozi okyali Ssaalongo ate obwa Ssaalongo babuvaako kozi tebabuvaako sebo ndi Ssaalongo yennyini anti ebintu bya DNA byazise munna abaana balina amatu batunuulira gange n'ennyindo nina ebintu byange ebitakyukako ddala batuufu tebaliko ate abalongo tebabalimba abakwokya abawayiriza bamwokya kati tebanabikyayo omuntu yenna okujjako bwonnyiiza nsobola okubakubira kasi nembaga mwokye kapekisoya aba ali awo ng'omuliro gukwokya olwali okikutambulidde kitya okigeraageranya otya n'ekyomwaka ogwedde ekyomwaka buli binga olwagenda nga yeyongerayo mweyongeramu research agaziwa ebibuuzo oli yabadde asuubira ngeri omwana omu bwagambye nti ojja ng'osipoti nze wano oba olimba olina kutegeera actually olina kutegeera sinakuraminga ndabye omwana wano ekibuuzo nga emyaka ddamu 2016 naye nga 2017 ng'olaba ayinako idea naye nga tali sure so ndabye abaana wano ng'ate amanyidde ddala ng'ate n'atamanyi tamanyi so kiraga nti abatannajja balina okukola wide research ku local sport abamu ogamba nti mpagira Vipers naye ne bakubuuzayo ekibuuzo kitono nti nga tebanasayininga Espanoza ani yali coach nga tokyamujjuka n'olwo oba yali ani kati balina okukola wide research ku tiimu ku mupiira gwaffe ku sports generally kuba tekiri ku mupiira gwokka olaba tugenze mu bikonde netugenda mu misinde netugenda mu tennis ali lisiti w'okubuuzibwako ebibuuzo niogenza okulaba nga naye tutuuseeyo kitegeeza balina okukola federation z'ataano mu emu eziri mu Uganda balina zikolako research bazitegeere bulungi era kyekimuyisa bingwa w'ebyemizannyo si bingwa wa mupiira bingwa yennyini baaba akanudde naye ekyenjawulo ebibuuzo mbadde ndimanyi era abakubanga najja nenvuganya mbadde ngenda kubaawa n'obubonero nga 45 mbadde ngenda kukumba bukokombe bubaka ki bw'olina eri abayiseewo leero ate n'abagudde ekisooka nja kusooka eri abagudde bakitwale nti bawanguzi kuba mu bantu bonna abali mu Uganda okuba nti bo basobodde okujja ku muzindaalo gwa CBS guno obuteetiira ne balaga n'ekyo kye balinawo nze kitwala ku lwange nti bawanguzi ekyenjawulo nti tebasobodde kusuumusibwa kugenda ku mutendera oguddako bongere okwekkiririzaamu bongere okulwana ensi bwe tebagirwanira ne boogwa omusajja kikufuula omusajja kugwa n'osituka ne bwogwa n'osigalawo kitegeeza kijja kuba kikyamu n'olwekyo njagala bagume omwaka ogujja tebakomewo nga banjawulo abayiseewo tebacelebrating nti bayiseewo nti kati kiwedde gye beeyongera olusozi luwanvu nnyo bagamba the higher you go kati kino kiri the hotter it becomes si the cooler kyongera kuba kikambwe nnyo so baddeyo babenga abatalina kye baakozeeko baddeyo basome baddeyo bakole research bawulize programu z'ebyemizannyo zonna wano bawulize emizannyo gy'obwakabaka bwa Buganda gyonna nga bagitegeka bakole research ali wide naye sinalaba omuntu asobola gamba nti nze nakoze bulungi kati ncelebratinga era nyiza okutuuka ne ku finals luwanvu toyanzeege minisita Ssaalongo Kayemba Solo okuva mu gavumenti erinze by the way njagala kusiibula nokuba budde ndaba obutuliro wejjokolera studio njagala kugirekera Capex ate atwongereyo yajjo tutuusa ku wale ebigambo bye bisembayo nga tuva wano olunaku luno olwaleero ebigambo byange bisembayo nsooka okukwebaza ne management Simami Ntambi okumpa omukisa okujjako wano nga ggulwabo nze nno nkitutenga ekyekitiibwa okuba nti mu bantu bonna mugambye minisita waffe abakkiriza mu nkyukakyuka yabajjaggulewo kyamaanyi nnyo yakitutte nga kyamaanyi n'ebyafaayo byangenda kiteekamu ne mu katabo kange k'empandiika kinagenda naye ate neseegaana kwebaza abantu bafaayo bukomansimbi paba butanondo osanga sandibadde wano nenkulisayo bannaffe twabadde nabo e Kalubanda ku Kereziya twabadde nabo ekiryamenvu ku mipiira gye twabadde najjo tiimu ya Gayaza tiimu ya Kikondeere Nkalwe nekiryamenvu kwemba yasembedde ate ne mbategeeza ne weekend eno programu yaffe empanvu ku Lwokutaano tulina essomero kwe tuli awo Buyoga Uganda Matters tuli career guidance basically kuwulira abaana kibi balina okubaamu era kubayo n'abantu ab'amaanyi ku Lwomukaaga tugende ekisoji era tulina empaka
z'omuluka gw'Isojo okulonda mu ttiimu ezigenda okukiikirira. Nja kubaayo mu buntu ku kisaawe Isojo, njagala tubeeyo nga tuli bangi. Tende ku Sunday tulina olunaku lw'abavubuka olw'abaana ebuyoga ku ekereziya. Kati ssebo bwetyo programu yange bw'eri ssebo, ngenda gimala bukoma nsimbi okutandika n'olwokutaano ssebo. Ssebo nkusiibudde. Siina mutawaana era nange kyemba nkola kanso kyempola mpola ngende neebake ate nkibukeere nawanja. Tweyanze nnyo tweyanze akadde k'otuwadde ate tusaba nti n'omulundi omulala nga tukuyise era ssebo obeere omukakamu nga bw'okuza olwaleero. Wano sinyoomawo ssebo era buli lwempitibwa nzituka misinde n'enzija bwe sijja wano mba naalagawo. Ssebo tusensebusebuyo kale bagaayi bange abaddeko baligeya Lubege Nakateete Bushakulu n'abalala bonna ntebukoma nsimbi. Kama bampeera omukisa. Tweyanze nnyo tweyanzege oyo abadde Honorable Kayemba Solo ebwatyo gwe tuvuddewo naye olunaku olwaleero olunaku ne Ssematapo olunaku lwankya ssaawa 3 zibasanga mwatuuse edda wano ate tugere maaso n'okuwasoya ebibuuzo nga bannamule kibadde